kola emikwano abalabe bajja kwekola. Kiwandiike. Kola emikwano abalabe bajja kwekola bagule n'emmundu. Gwekola mikwano abalabe bajja kwekola bokka bagule n'amajiini bagenda kugula n'amayembe gwabo abo baleke. Kola emikwano ate bw'okola emikwano giteeke mu maaso ga Katonda gisabire. Kola emikwano gisabire mubeere bulungi ng'ab'emikwano. Famire eno gy'ozimba tozimba famire ya kinaku. Teri kinyumanga kulabanga gurupu yammwe egenda egaggawala ensi eraba ne mugula mwenna poloti ne muzimba mwenna ennyumba mwenna ne mulinnyako ku nnyonyi mwenna ne muvuga emmotoka mwenna ne mutandika embaga ez'okumu okumu nga mugendera wamu. Ky'obola baba amaze ogaggawala tibakolekako mikwano wali waluli. Mukama baba akuwadde omukisa ng'olinayo omugagga gw'olaba gw'osobola okweripa ku kigere n'obaako levo gy'ovaako n'ogenda ku levo endala. Mwesibeeko nnyo kubanga takuliiko. Kiwandiike bavubuka muyige. Wabayo omugagga gw'olaba ng'omwetaaga alina ebigambo eby'amagezi alina wasobola okujja alina wasobola okutwala. Tewerimbanga nti ali kufunira obudde. Takwetaaga. Bakusibira ku gate ne waba wajja nga yayingira buyingisi yali mukwano gwe kuva dda. Ate abavubuka mbegayiridde muve mu birowoozo bya ntemera kontemera. Kagwirawo. Abantu bavumirira abamalaya nga balowooza nti bamalaya be bantu abaagala ssente bokka naye n'abantu abagamba tondekanga bonsanze. Onaye malaya lwakuba tannakyatunda. Ogenza otya? Malaya ewedde emirimu. Ngenze ntya nazze ntya. Gwe yimirira weetegerere ngenze bwe nti. Kati okoze otya? Malaya. Ogenza otya? Teri kintu kitta mikwano nga kusabiriza. Kiwandiike. Nkomyewo mbabuulire enjiri mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Omuntu asobola okukyawanga maaso eyo yandikutemedde paasi egende Japan naye kubanga oyagala okulya ku nkoko ye mukwano ne gukomaawo. Aguze enkoko ne chipsi n'okola olugezigezi olususse enkoko ye n'ogikwata n'omenyamu n'olekawo ekitundu n'akutenda obuzibu. Ekibadde mu maaso kya myaka 5 akutwala e Japan ne kifiira ku kifi ky'enkoko. Namina ne bandekera okusabiriza ojja kwemalako abantu. Yanguya. Kingambira abantu nga bana. Mugamberekerawo okusabiriza ojja kwemalako abantu. Ekibalemeseza okuzimba emikwano omuntu omugagga omufuna olwaleero enkya n'omuwandiikira ebizibu by'ekika kyonna. Email n'agitundira nga tesomeka. Jjajjawo yafa tebo yafa eyamusikira yalemala bwe yalemala gwe yazaala yaziba amaaso bwe yaziba amaaso ali ne bamukwata bamulwepinga kati ali lubuto nagani mpeera naye ba high five ngambira ne ban pastor alabika akomyewo kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Wasabye akasente ko tikaliika bulijjo Omusumba gonjo kyanange kankwokyeyo. Zino kanziteeke na mu nsawo empewo tezifuumuula. Kati olaba sente z'omwana tezirika naye kubanga sisabye. Beera wa mugaso. Bw'omala ogasa omuntu agame nkole ntya kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze.
You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Bless you. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oyagala okuva ku ddala lyoliko okugenda ewaddako yagaliza. Beera n'okwagala ba n'okwagaliza. Mutima gw'ogukuume nga muyonjo. Abakukoze ebibi bangi naye tebatereka wano tolinawo kifo. Tolinawo kifo tobaterekaawo. Baana bange Mukama abawo omukisa. Ddamu ngambire neiba nti lekerawo okusabiriza ojja kwemalako emikwano. Kimuŋŋambire kuba ekintu kino kirabika mulabanga ekyokusaaga. Oli yavuze emmotoka eri wali mu paakingi tiyakulowoozeza nako onoolyoka oyimira n'omubuuza nti odde eno oba odde eno kati n'omulemesa bulungi. Wulira omuntu ayagala lifuti. Brigadier General nsenso okulaba. Ono Brigadier General mukwano gwange bamutuuma erinnya ne Ssega mwenge. Erinnya litegereza ddala ki? Nyina wano omuntu asobola okulinnyonnyola ye mukulu matovu. Ye mukulu w'ekika kyammwe oyo wangabi. Ssega mwenge yeddira ki? Mulangira talina kyeddira. Nsanyuse nnyo okulaba mu saavisi mukadde wa kkanisa Omusumba Professor Simeon Kayuwa naye Professor bw'abadde ajja jjidde ddala n'abakadde batule bawulire enjiri yakaawonawo. Ositame tikina ensonga sitamaawo. Amiina. Baneesigenda basabiriza mumanyi kye mulimpa. Ngambira neiba nti lekerawo okusabiriza ogenda kwemalako emikwano. Lekerawo okusabiriza ogenda kwemalako emikwano. Katonda atwagaza mirembe abooluganda. Ayagala tukulaakulane tuve ku ddala lye tuliko tugende ku ddala lye tuyaayaanira. Tetugenda kugenda ku ddala lye tuyaayaanira nga tulina ettima, nga tulina fitina, nga tulina ettemu ku mitima gyaffe, nga tulina obulogo obuli ku mutima, nga tulina enge. Tubale ebibala eby'omwoyo. Ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, kusanyuka, Katonda talireka bantu balina mutima mulongoofu. Talireka abantu balina mutima mulungi. Talireka abantu balumirirwa bannaabwe. So mu bulamu buno kamaliriza enjiri ya leero njagala kusabira amafuta mufune amafuta ago agasoose buli muntu ava nonga obwenywe bumasamasa naye buli agenda ogakwatamu ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Ngambye buli agenda ogakwatamu ogenda kuwangula. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsubiddwa sizoni ey'ekisiibo naye ngenda kubeera wano wiiki yonna nga buli saavisi mpa amafuta abantu. Sinaba kutuuka galeeta gabateekako omukono gwange tegusobola naye ngenda gasabira Monday to Friday mu lunch hour buli muntu ogenda funa kyoyaayaanira. Mbaaniriza abalokole n'abatali balokole. Katonda yeegulumize. Wandiika ebintu bino bisatu nabisomesa dda naye kambi bajjukize kubanga bangi kati Katonda baleese olw'ekigendererwa. Ekisooka
Towerabiranga muntu akubeererawo ng'oli mu mbeera mbi. Kiwandiike. Never forget that person who stands by you when you are in a tough situation. Tomwerabiranga. Ekyokubiri, teweerabiranga omuntu oyo akwogerera ebingi ng'akwongerera ennaku ku mutima. Ennaku si yagireeta naye ate yagyongeddemu amaanyi. Bwe ŋŋamba obuteerabira tekitegeeza nti teeka ku mutima. Weegendereza. Abantu bagenda ne babeera nga bali mu mbeera mbi mu bulwadde bagiyita koma. Naye ng'omwoyo gwe gutegeera bulungi nnyo era ng'asobola okuwulira by'oyogera. Ng'owulira akuteeseza nga lwaki bakuziika mu keesi, bakuzinge buzinzi. Ati Katonda bw'akuyamba n'odda engulu manya nti obanga n'engoye z'omulambo abadde azibbye. Wabaawo abagamba tujja muziika mu ssuuti ye eri singa aba afudde. Nga lwaki tugyonoona? Abantu abo abakwogerera embeera ne basajjula nsajjule tobeerabiranga. N'abookusatu bwe kiba kisoboka ng'omanyi abaakuviirako embeera embi nabo tobeerabiranga. Asooka akubeererawo mu mbeera embi, owookubiri alunga ayongeramu omunnyo mu mbeera embi eyongera okuba nga enoga tomwerabiranga. N'owookusatu eyaleeta embeera embi bw'oba ng'omumanyi. Abantu abo n'abaana bo bababuuliranga. Tulina omulembe ogw'abantu abalowooza nti osobola okuba n'omulabe wa kitaawo nga gwe mukwano gwo. Wangi? Tulina omulembe gw'abantu abalowooza nti waliwo akugamba tutte kitaawo tutwale emaali. Nti nga gwe mukwano gwo bw'amala okutta kitaawo bw'omuyambako ne mutta kitaawo gw'oddako nga toliko n'awondera. It's just a matter of time. Olwekyo Katonda bw'akuyamba n'oba ng'olina b'osobola okubuulira okulaama titulaama birungi byokka. Ne gy'obadde toli abaana bagambe nti ewagundi mbadde siryayo. Nja kubaleetera ennyiriri ku Sande. Ne mulanca wono nja zibawa. Nkulage nti Dawudi bwe yali agenda yalaamira Sulemaani n'amugamba gundi n'egundi bafu. Era nja kulaga omutume Pawulo omubuulizi w'enjiri ng'abuulira omwana we mu njiri nti gundi n'egundi beewale. Abalabe mwe bali mu nsi. Naye Katonda alina omulabe bamuyita Sitaani. Era tatwagala kutambulira wa Sitaani. Tatwagala tulinye wa Sitaani. Tetunake tuteekwa kulya wa Sitaani. Sitaani tetuteekwa mwesembereza nga Katonda ye kitaffe. Taweerabira bakuyamba ng'oli mu mbeera embi. Taweerabira abakwogerera abongera obulumi mu bulamu bwo. Tobeerabira. Ate taweerabira nga baleeta embeera embi. N'ekisemberayo ddala olwaleero nkwegayiridde nnyo oba oli mulokole oba toli mulokole gwe fukamira ogambe bugambe nti Katonda omulamu yateekawo eggulu n'ensi nkulembera. Tova mu nnyumba nga tosabye, teweebaka nga tosabye, emirimu gyo giteeke mu Katonda. Saba, build a personal relationship with God. Prayer is the official communication between man and God. Chiwandik. Prayer is the official communication between man and God. The word of God is also the official communication between God and man. Kati bwe tuba tugaba n'ekigambo kya Katonda, Katonda aba ayogera naffe mu ngeri eri official. Bwe tuba tusaba tuba twogera ne Katonda mu ngeri eri official.
buli lunaku yogera ne Katonda. Mukama abampeera omukisa. Nga sinaba kusabira mafuta era nga sinaba kubaako kirala kyonna kyenkola, nsaba omuntu ali wano. Katonda yankomezaawo kyesitereezezza mu bulamu nkitereeze, naye nkuyambeko naawe kyotatereezezza mu bulamu okitereeze. Nolwekyo nsaba omuntu ali wano nga tolokokanga, baana bange muweewo space, abantu bagenda kulokoka bangi. Nsaba omuntu ali mu kifo kino nga tolokokanga, naawe ali mu kifo kino ng'ogamba naye Musumba, nyina ekintu kindudde ku mutima, banzitira mmange, banzitira taata wange, batta muganda wange, naye Katonda alaba siina nsonga lwaki mbasonyiwa, bankuba amasasi oba bansindikira eddogo, bandoga embuto zaavaamu. Ng'oli wano ng'olina akantu ku mutima, Katonda ayagala kulongooseza ddala. Tekiriiko mulala asobola kikukolera, gw'osobola okukyekolera. Kebera omutima gwo olabe ekisobola okukulemesa genda mu ggulu, olabe ekisobola okukugaana okugaggawala, osimbula oveeyo tukiwerewo eri Mukama. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kirabisibwa leero. Mpulira Yesu ali wano. Bane mbakubire mu ngalo abavaayo okutereeza obulamu. Mubakubire mu ngalo abavaayo okutereeza obulamu. Tosigalayo togamba nti bulijjo bandaba wano bamanyi ndi mutuukirivu. Obutuukirivu buli wakati wo ne Katonda. Bw'owulira ng'olina ky'oteeka okutereeza ku mutima gwo, olina ky'oyagala Katonda agogole kive ku mutima gwo, towanga Yesu bulamu bwo okubeera mulokozi wo, simbula ojje mu maaso nkusabira essaala ey'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira omwoyo, mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo, omwoyo ali wano. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba. Mpulira omwoyo, omwoyo mpulira taata, mpulira taata ali wano. Mpulira taata ali wano. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba. Mpulira taata oyo yimusa emikono gyo gwavuddeyo. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Omutima guwe eri Katonda agunaaze. Omutima guwe eri Katonda agutukuze. Ebibi byo byatula eri Mukama omugamba akusonyiwe. Yogera eri Katonda oyo asonyiwa ebibi byonna. Bayibuli etugamba tebaliiko omusango abo abali mu Kristo Yesu, abatatambula ng'okwegomba okw'omubiri,
naye ng'omwoyo bw'alungamya yimusse emikono weenenye, yimusse emikono weenenye. Mukama affe anaatera okudda naye mu buli ngeri yonna toteekwa genda mu geyeena. Toli sitaani eyakolimirwa, toli malayika eyagwa ne setaani, oli mulimo gwa ngalo za Katonda. Ali ku Soloti FM weenenye, ali ku Soloti TV weenenye, ali ku taketi kuva erya Kanani. Kozesa akaseera kano ne bw'oba ng'owulira ogamba nteredde, mugambe Mukama ntereeza, mugambe Mukama ntereeza taata. Bayibuli egamba bwe tugamba nti tetwonoona tuba tulimba. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba, mpulira Yesu ali wano. Mpulira omwoyo, mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo, omwoyo ali wano. Gwe emmeeme yange yimba oluyimba, mpulira omwoyo ali wano. Ye wabeera tewenkanika, ye wabeera wakayakana, ye wabeera wabeerawo okusumululwa. Mpulira omwoyo ali wano. Yimusse emikono mugambe taata nziza bujja. Yimusse emikono mugambe taata kyusa obulamu bwange bwonna. Transform me. Be transformed into Christ. Akukole bulungi Yesu. Taata nkwebaza okulaba emyoyo gino gyonna nga wakampa second chance. Abantu ne basalawo batereeza obulamu, abali ku lediyo, abali ku TV, abali emitala w'amayanja. Webale Yesu. Katonda agenda kuwa emirembe. Ayagala obeere n'obulamu, ayagala obeere n'emirembe, ayagala obeere n'obugagga, ayagala ogaggawalire ddala, kubanga mikwano gye bonna yabagaggawaza. Ye Katonda wa Ibulayimu, ye Katonda wa Isaaka, era ye Katonda wa Yakobo. Oh, wali webale Yesu. Webale Yesu. Waliwo avudde wano nga olowooza nti Katonda takumanyi nakumanya, n'ensi tekufaako, naye njagala kukuzzaamu amaanyi nti nazaalibwa mu bunaku buli obusembayo wansi, era bwe nnyingira ekibuga nasooka kubeera house boy, era mu bantu abangi abazze okunnambula ne mukama wange n'abaana be naleranga. Abaana baafuuka dda abantu bakulu, baazaala dda abaana, bazze ne bannambula. Bakama bange baategeeza abaana abo nti oyo ye yabalera ng'akyakola wano obwa Mukomba box. I can assure you, God is not a son of man to fail. Katonda si mwana wa muntu okulemererwa.
bw'oba oli wano nga bagamba walemanga n'ab'ekika baakuvaako okuva olwaleero bakuweeyo akaseera bagenda kukkiriza nti Katonda asobola. Nywera Mukama akumanyi ne bw'oba ng'osomoka muliro ne bw'oba ng'osomoka mayengo kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi biri kwegattako. Nywera Mukama akumanyi ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi ebiri kwega. Yimusa emikono nyambeko. Njogera n'omuntu gwe bagobye mu nnyumba. Njogera n'omuntu gwe bagambye toddamu okusula wano. Njogera n'omuntu gwe bagobye. Kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo era bingi ebiri kwega. Nywera mukwano gwange. Nywera Mukama akumanyi ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi ebiri kwegatta. Nywera Mukama akumanyi ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro kimanya naawe kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi ebiri kwega. nywera mukwano. Mukama akumanyi ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi ebiri kwegattako. Yimusa emikono egyo waggulu tukkirize Katonda akyusa byonna. Kitange gwenyimirira maaso nga mpeereza bulijjo batabani bo ne bawala bo bafuddeyo nga bazze kwenenya. Mukama wange taata gino gye gimu ku mirimu gye wanzirizisa obulamu n'oŋŋamba Bujjingo gira ng'osigala okyakola. Nsaba okubasembeza mu maaso go Mukama, basembeza mu maaso go era nga nenenya ku lwabwe era nga Mukama nabo nga beenenya era nga nkusaba gwajjudde ekisa n'okusaasira. Atandessewo lwakubanga ndi mulungi nnyo, atandessewo lwakubanga ndi mutuukirivu nnyo, atandessewo lwakubanga ndi wa kitalo nnyo, atandessewo lwa nsonga ze gye nsobola okumanya, naye yandessewo lw'okwagala kwo olw'okola emirimu gyo. Abaana bano basonyiwe Mukama, abaana bano basaasire, abaana bano balonde mu nfuufu, abaana bano balonde Mukama wange taata, balonde ku lubungo. Wagamba nti oyimusa abanaku mu nfuufu n'abaavu bajja ku lubungo n'obatuuza wamu n'abalangira b'abantu bo. Okikole kabaka wa bakabaka. Bayimusa emikono gya Katonda, muyimuse emikono muddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero ekigambo kyo kitukutteko, obujulizi butukutteko, tusazeewo nga tuwali atukaka, nga tuwali atuwaliriza okuwaayo obulamu bwaffe, okwenenya era okulokoka. Twekutulako amaanyi g'ekibi, twekutulako endagaano y'ekibi, twekutulako enkola y'omubi, tusazaamu byonna Sitaani by'abadde atukozesa. Kati tusazeewo okuweereza gwe Mukama.
kati yogera nga gwe gamba nti ayi Mukama nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, wandiika amannya gange mu kuwangaala, gajje mu kulemererwa gantere mu kuwangula, gajje mu bwavu gantere mu bugagga, gajje mu bukaafiiri gantere mu kukkiriza, era ompe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu ajjule mu bulamu bwange, aluŋŋamye amagenda gange n'amadda. Ndiwo Yesu okutuuka lw'olikima ekkanisa etaliiko balabada olufunyiro. Neewaddeyo gy'oli nga seerekaamu, nzenna ndiwo. Endagaano za Adamu ne Eva, ebyebukojja, eby'omukika, ebyava mu relationship z'ensi, bye mbadde ngenda okukola, byonna ne bye nakola byekutuddeko, mbinaabye mu musaayi gwa Yesu. Ndokose, ndokose, ndokose. Lubaale genda, Setaani genda, emizimu genda, odogo genda, obwavu genda, okufa genda, mu linnya lya Yesu. Yesu yingira, Omwoyo yingira, Kitange yingira, ofuge. Amiina. Muzikubire waggulu eza Yesu asaasira. Muyimusse bulungi emikono gyammwe mbasabire. Nsaba Katonda abanyweze mu bulokozi, abaggyemu abasajja n'abakazi ab'amaanyi abasinga Bujjingo, abasinga mu nsi eno, nga si kusinga kwa kweraga naye okusinga okukolera Katonda n'okumuweesa ekitiibwa. Byonna bye musaako emikono birabe omukisa mu mmwe. Alondemu ababuulizi b'enjiri, alondemu abasomesa, alondemu abatume, alondemu abasumba, alondemu bannabbi, alondemu bannaggagga, alondemu bamukyusansi, alondemu abakulembeze abalungi mu nsi eno, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama abampeera omukisa. Muli bangi era tetugenda bawandiika amannya gammwe ganywere mu kibatu kya Katonda ne mu kitabo kye, mu linnya lya Yesu. Kale muddeeyo mugende nga mwekubira mu ngalo mpola mpola, mubaanirizeemu abasigaddeeyo.